eryekika eryo naye tubikomye mu kabbinkano. Bakabbinkano bwe kaggwa asigala nga ye PK. Ababbinkanyi bonna baatuuse dda era tubeebaza nnyo, mwebale kujja kubanga bano be batuggalirawo omutendera gwaffe guno ogusooka. Ku lunaku olw'Emmande nga bwe munaawulira tutandika omutendera ogwokubiri era ababbinkanyi mwenna abaayitamu mwe ababiri abanaayitako wano mbabuulirirawo nti mugenda kudda ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omukaaga mwe tumubuuza mwe tugenda okubateeka. Kale abali eyo tugenda basomera muko ku lisiti eno lukwakwaya awo mu maaso ate ne mu pulogulaamu ezinaddako eza wiikendi mpozzi ne wali mu nteekateeka y'enkuluze ne tugunjuke ku Sande nawo tujja kufuna akadde tugisome mpolampola. Twebaza bannaffe abafanse confectionery bannaffe bano batuweereza ebyokulya mwebale nnyo bakola cakes ennyo okuba munywanyi wange oyo bwe twazirunda batumireko nga basatu. Nsooka okutumira HM waffe omukulu Ssemakula Charles nezirako okutumira jjajja wange omwami Kakoge Edward n'omukyala awo ekyamuyimbwa nezirako okutumira bannange abamperekeddeko abali wali wabweru. Oba erinda ka Alliance esangibwawo? Alliance esangibwa Kyanjale. Okwata ku mukono gwa kkono gwa ddyo? Ogwa ddyo. Kyekiri eridde ekyantale? Bakaba kuwagize. Ono agambye nti nze Nakimbugwe Ted ne Kiyimba Martin Brian tukwagaliza mwattu Kiyimba Martin obuwanguzi. N'agamba nti bannaffe abayizi aba Arts ku Alliance nga bakulembeddwa mu Luwuukya Francis amanyiddwa nga Lukidi the General wamu ne Kiyimba Martin mwattu baga nti bakwagaliza buwanguzi jjajja mwami. Ne baga nti ono ye Luwuukya David ekyamuyimbwa n'agamba nti ne Mukasa Gambira bonna bakulu bagamba nti mwattu bakwagaliza buwanguzi. Bajjajjaabo omwami n'omukyala Edward ekyamuyimbwa bakwagaliza obuwanguzi muzzukulu. Nannyondo Sandra Lameka Melissa Jole Taufik Mahad Ronita bonna bakwagaliza buwanguzi ssentebe waabwe. Naye bo bano bakulembeddwa Nalufunjo Suzani nga Nantebe. Kaakati wano n'aga nti yekiwewa Faruuko senior wano n'aga nti mwattu bakwagaliza buwanguzi bwokka. Namuddu Harriet ye akwagaliza buwanguzi mwattu Brian. Ono n'agamba nti ye Namwanga Irene okuva ku Alliance High School akwagaliza buwanguzi n'abayizi ba Nkobazambogo bonna ne senior. Bonna bubakasooka obwebazi. Nkutandise kozi Brian yani Bukenya omuko. Kale Bukenya wadde oli mukoddomi wange kubanga engabi sigiinaako kazibu konna nga Mbogo kankutwale bwenti. Kamwa kabi malayo obubonero busatu muko. Ekyokubiri abika atali wuwe. Wakayima nkulabye abika ayanjalanga Lugwani Lubyayi Frederick Ekijjabwemi muwe obubonero kakabonero kamu. Tugeze ku kibuzo ekyokusatu. Byakulya kubula mu maaso. Kubula maaso. Wakayima mbalina tegakyawa luwombo. Tugenze ku kyokuna. Embwa bwebula agyasiira. Wakayima timuli bayizi baana mmwe teyiga bugenda n'omusajja olitambula bwoti ate tubenga tugenda ku muntu omulala tuli mu katuuso kaffe genda bwoti ate njagala okwebaza ennyo kale tuli mu katuuso kaffe ak'engero ne bannaffe aba Nile Vocational Institute abasangibwa wano mu Masaka City era nga bali wali ku luguudo olugenda ekako nga wakafuluma bwoti mu Nnyendo. Bagamba nno nti mwattu batwalire omwana bamusomesa omulimu gw'omutwe aveeyo nga naawe osiima busiimi bakubire ku 0705 375 oba ku 0702 32 10. Twala musajja mukulu gwani Serugotula bulungi weesiga mu muzinda lugambo kyawamala
Sserugo Dickson uviriddewo Ide Chota Parents. Kyotera Parents ewa mukulu Ntula Nedda Sebo. Wa Mukulu Kimbowa. Ewa mukulu Kimbo omutumireko. HM Kimbowa nkutumiddeko nnyo. Director Dungu nkutumiddeko nnyo. Bayizi bannange mwenna batumiddeko nnyo okusingira ddala senior 6 level yonna ne O level. Nzirako okutumira maama wange Nabayunga Juliet. Muganda wange Katongole Moses wano Masaka State Covert Street. Kwano gwange Abdulaziz Matovu. Ne bano bennyini bagambye nti ennaku ya Eloni akwagaliza buwanguzi ndowooza omumanyi. Katushabe Madrin ne Nakaketo Fiona nabo bakwagaliza buwanguzi. Ono agambye ye Mazinga Oscar Edward ne Matovu Abdul Aziz Head Prefect nabo bakwagaliza buwanguzi. Sserugo olugero lwaffe olusooka kyoyagala tekijja. Wakayima tewali bawe ekituufu. Nabuzaana akwata Banyolo. Nakatanda Gizi. Wakayima tewali bawe ekituufu. Talera wa Mugumba. Lubaale yambikkako akasubi. Era Wakayima muyise naye era akyegaanye nga weweekweka waali wagumu. Olugambo Namunnungu. Kati wali Wakayima bawe ekituufu. Waatuula waleka amaggwa. Tweyanzeege gira otambula mu boat ate tufune addako. Njagala okwebaza ennyo Hajati Sarah Bridal nabo bakoze kinene nnyo mu kabinkano kano amwebale nnyo mwebalire ddala. Bano nno bo bali ku byakwambaza abagole ba mikolo bannamikolo. Emikolo gwayagala ebiruntu ebiri ku mulembe ebiri ku .com jangu wali wa Hajati Sarah Bridal tuli ku luguudo Edward Avenue okuliraana ekizimbe kya Equity Bank. Awo wennyini we tulina ebintu eby'omulembe, tulina obutanana, tulina obuyindi, tulina obusuuti, tulina ebitambi. Mwattu ate tukuwundira n'ekimuli kya mwannyina omulungi. Omugole ne bakimukwasa mu ddiiro buli omu n'akwata ku mumwa nti buduresi obuliko nabwo nga tetubulese mabega. Tukugamba nno nti tuli ku nooti 7 nooti 4 45 43 nooti 7 04 54 34 31 beba Hajati Sarah Bridal. Mukulu Sebo bani Kakumirizi Davis. Entula bulungi wesigama. Nga bwozi osinzikewo. Sebo nvudde ku kyalo ky'Ekyambogo ndiridde mu ssomero ly'Emisanvu Senior Secondary School. Emisanvu Senior Secondary School. Wagagamba nti otinzidde kuva Kampala. Omuntu omukulu w'essomero lya Madam Miria era Sebo mutumirako. Mutumire. Tumira ku Madam Emiria, mutumira ku staff yonna y'Emisanvu. Tumira omusomesa w'Oluganda. Master Kizito nkutumirako nnyo Madam Kalala. Musomo gw'Oluganda? Yes Sebo. Madam Kalala, Madam Nakibirango. Nkobaza Mbogo yonna ekulemberwa Semanda Christ ntumirako. Abazadde bo tobeerabye. Mukyala Nassonke Kyambogo ne Mr. Senyonga Vincent ntumirako ne muganda wange wano. Kabakuwagize. Mukulu Kakumirizi ono ye Najjuuko Florence akwagaliza buwanguzi. Head boy omukulu Muwanga Morris naga nti mwattu obuwagizi bubwo Kakumirizi head boy to be kumba oli mu Lwokaano. Okay. Ono agamba ye Dominic ne Joseph mwattu bawandiise mu Lunyaanyimbe ne baga nti munnange bakusabira. Ono n'agamba nti team basi dunia Misanvu Secondary School mwattu nabo bakwagaliza buwanguzi. Alikozi Kakumirizi. Olugero olusooka. Bw'onooyota Wakayima tokulinda kugwa manda. Tugenze ku Lwokubiri. Kabaka Muzaawula. Wakayima tewali
ng'owaamalibwa asanze we bafumba emyungu. Katugende ku kyokusatu. Kaggwa kattovu. Sebo kakufumita bwe kajiijiira. Sebo Dickson. Kasiira ne gikatafumise. Tereza nkukkiriza. Kabalagalira. Ate awo yonoonye nnyo. Kiri kasonsomolera kuba kusonsomola. Kasonsomola gye katafumise bonna tobawa. Tugeze ku kibuuzo ekyokunakuwummuze. Ngabo nzira. Wakayima. Tewali ogirabira ku biwundu. Tutambule tugende. Abaana bantabudde bano. Weewaawo engero zikutuusibwa ku bannaffe aba Nile Vocational Institute abaga nti tuwe omwana amaliriza P7 ne siniya ey'okuna ate tumusomese omulimu gw'omutwe afulume ng'alina ky'asobola okwekolera. Ani? Byali Frederick. Oviiridde watuula bulungi weesigamye. Kijjabwe senior secondary school. Kijjabwe Muzinda lw'okufuna gwekkakkana. Kakkana. Otumidde yaani naani? Tumidde okusookera ddala ntumirako HM wange Charles Baker. Dosi wange era nga yasomesa Oluganda. Master Katerega Esau. Tumirako maama wange omulungi. Tumwebaze Annette Atwoch. Ne taata wange omulungi. Ndawula Rogers. Ndawula waffe. Netumirako abayizi b'ekijjabwe emi mwenna. N'abayizi ba senior 5 arts ne sciences. Kaakati na bano nabo bakugambye nti tobaswaza. Tiimu bakubi ba Jegero. Tiimu bakubi ba Jegero. Jegero. Mukubi munnaffe. Olinawo mukubi wa Jegero? Yes, sir. Mukama Katonda bakutumidde. Aba arts senior 5 bakulembeddwa mu kansala wa senior 5 arts Nabukeera Majorini food prefect gwe obwe byemmere. Yes, sir. Bakwagaliza buwanguzi. Mukama Katonda wange. Frederick Lubyayi nze taatawo Ndawula Rogers nkwagaliza buwanguzi bwokka mwana wange tonswaza ye taatawo omulungi. Nono n'agamba entertainment prefect Bukenya Ronald Kijjabwemi akwagaliza buwanguzi entambula yiyo. Katalagajjole senior 5 arts muganda wange tonswaza. Ono mwesigwa Daniel naye akwagaliza buwanguzi. Kikweki Emmanuel. Kabulaza Kikweki. Ale Kikweki amanyi Oluganda wuno yaluwandiise nti Kabulaza nkwagaliza buwanguzi. Ne basiima bya Katonda bikule n'ebisima bya Katonda agambye kiri bisima si bisiima bikukulembere entambula yino nzitagikuteereddemu. Nono n'agamba ye Ivan Ntale Lubyayi gwe wekka kwensibi mwinayo first lady ne Jenny Jessica baabo. Ono n'agamba success ataddemu bya Luzungu obudde buba buzibye sirusoma nnyo from a man from nowhere. Team Ronnie Sports nze Kafuuma Patrick the sports master omuyizi mu senior ey'okutaano nkwagaliza buwanguzi tonswaza. Lubyayi Frederick food prefect wange tonswaza enkyanze nja okukugabira emmere. Kale Tushabe Richard Andrew senior ey'okutaano Glorious Frederick tonswaza. Ffe tukulinamu bingi Oluzungu lwayitiridde Ekijjabwemi nze obudde buba buzibye sirusoma. Nze Seremba Derek senior ey'okutaano ex food prefect nkwagaliza buwanguzi era tonswaza. Nze Titaje prefect Nambejja Harriet nkwagaliza buwanguzi entambula eno ntuufu ddala Nambejja. Entambula eyo ng'omuwadde y'amaanyi Ekijjabwemi wano boda ya 10. Alina security. Noteekamu emisizo zonna kale. Kanaakulya Emmanuel senior 5 sciences buwanguzi bwereere Mukama kulembere. Nze Kirabo Linda senior ey'okutaano nkwagaliza buwanguzi. Edwin food prefect wange Lubyayi nkwagaliza buwanguzi. Nono n'agamba atya? Nono n'agamba ono teyawandiise kiraamu kyennyini era kaakati abo tebakugira tobatya kale emizimu gy'abajjajjaabo gikukulembere ye Lugemwa Ttone. Awandiise bingi.
Nono n'agamba nze Ddungu Tone Chairperson School Council kijja bwemi nkwagaliza buwanguzi awangaale maaso moogi. Nono n'agamba ye Sebyoto Nelson Sanitary Prefect kijja bwemi nkwagaliza buwanguzi. Nono n'agamba atya? Nono n'agamba nti nze maama omulungi mwana wange Lubyayo baka bwa maama mbugenda mpola nkwagaliza buwanguzi Mukama waffe Yesu Kristo akoteremu obwangu. Nze maama wo tumwebaze Anet Atwoki twala omwana Lubyayi Yesebo. oteredde Yesebo. olugero lwaffe olusooka ekiri waggulu Enduzo ekijja. ekiri waggulu nedda kiri kibeera kiri kiri ewala Wakayima Wakayima Miss Davis otega wansi sebo. tetugambye ekitegedde bagamba nti ekiri waggulu kirwaza enkoko olukya empaka ennemeremu Kinyize sebo. Wakayima Wakayima tewali zikubya mu kyawe ekiri mu mannyo olugero namba 3 Kinyize sebo. Wakayima Sebo tekiganya olulimi kwekyusa. kituufu bakuwa akabonero gwani Kakumirizi Davis. Kakumirizi Dawudi obakwebaka byonna. olugero lwaffe namba 4 Sebo. atwalira nnyina Musozo olinako ng'atwalira kale mala sookoddeyo. Kinyize sebo. Talemererwa Kakumirizi tumuggyeko akabonero kali kiri tekiganya lulimi kwebaka kwa buli kiseera olulimi so si kwekyusa kiri mbadde nzijjukidde kirala. Kakumiriza akabonero kamuggyeko si kituufu. Tweyanzeege tutambule tuvudde mu Uganda zibagezi kutuusibwako naye agambye nti abaana abo nange obuntu bwenzita bwe bubalemye naye abatumiddeko abagaye nti mwebale kugezaako mukyala Jennifer atamukutte kaakati tugenze ku nnamba emu mutwale weewaawo oteredde muganda wange Yes sir. njogera naani ono Bukenya Brian. tugenze mu kwatula ow'engabi Yes sir. ebbuyungu kyatule nga bwe kiwandiikibwa E ba u ya netamala budde zibadde abantu bba tubironda ezannabansasaana wano buli muntu afa n'ebibye. okukeesa o ka u ka genda mu maaso. ezannabansaana sa a bakuwa obubonero busatu ab'ekinywi a ba ezannabansaana naye wali yatandise naku si kyekyo ab'ekinywi ab'ekinywi naye atayirawo yagudde wabaddewo mu kasukkize. kifo ky'okuteekawo Akasukkize, ezannabansasaana obadde obadde oteekawo oteekawo kasukkize akasukkize waggulu awo tukusalidde tugende mu bisoko. tugenze mu bisoko esebo okulejjanga endegeya kisoko kitegeeza ki sebo kuleekaanira waggulu bakuwa obubonero busatu mukyali badde si kuleekaanira abadde nga kwogerera waggulu naye kale naye bakuwe nga bwe kirimu waggulu omuwanza sebo okwebaka bukeerere tazindwa kisoko kitegeeza ki okwebaka nnyo n'olwawo okuzuuka komaawo ojja nakwonoona ate bakuwe tugenze busatu mu gulama. tugenze mu gurama
ekibuuzo Ssebo. mpa nakongeza linnya ekolagana n'olubu 5 li. Lingi ssebo. Teebo obudde olina ekirala. Papayi Masegodde. Nga olusitukire eddala ogende ne ku muzindaalo. Lirungi. Tuula ku muzindaalo. Wali omulala? Tewali bawe ekituufu. Ddungi. Ddungi. Tuula ku muzindaalo. Namutikwa. Na. A. Ma. U. Ta. I. Nazaabadde bbiri ezisooka. Namutikwa. Tugenze ku kyokubiri. Okulumirwa. O. Ka. U. La. U. Ma. I. Ra. Wa. Bakwe busatu. Eyanze ssebo. Akatulututtu. A. Ka. A. Ta. U. La. U. Ta. U. Ta ezannamansasana. Wagenze dda era kagaanye kuba netta ziri ezabadde zisooka zadezana katulututtu. Tugenze ku bisoko. Okuvaayo ng'ogusima ebbumba kisoko kitegeeza ki? Okuvaayo ng'ogusima ebbumba. So oba oviiriddemu awo oba tolina kyofunye. Kyembadde njagala ekyo. Kuvaayo nga tolina kintu kyonna kyofunye gye walaze. Katugende ku kyomwenda. Ate okusindika asitani. Okuba kwanguyirwa kintu. Kwanguyirwa kintu tugenze mu gulama atuusibwako bannaffe aba Jane Cough Syrup. Eddagala lino mulinoonye mu matundiro g'eddagala wonna. Likola bulungi nnyo ku kifuba. Akafuba ako kookolola ne kagendera ddala linone ate osobole okuwona. Wuliriza. Olubunyammi lukolagana na nakongeza linnya ki? Nakongeza linnya mirungi. Bakuwe akabonero obubonero busatu. Tweyanza. Tweyanzege katutambule bwe tutyo mu mbeera efaanagana bwetyo. Oteredde mwanange? Tugenze mu kwatula. Okubangalala. O. Ka. U. Ba. A. La. A. La. Nakoma bawe ekituufu. Okubangalala tugende ku kirala. Ennyingo eya Naane gaane atujoogedde noteekawo la. Mboseera. Ma. Ba. O. Sa. E ezannamansasana. La. Bamuwe. Oli ku busatu weenokolera. Okulumika. O. Ka. U. La. U. Ma. Yi. Ka ezannamansasana. Awo akasaale wekakubidde mu kigere. Kaagala tugende wano. Owandiise okulumika. Tugenze mu bisoko. Okulinnya mu kimu. Kisoko kitegeeza ki? Sebo kitegeeza muntu kubanga mukwano gwo nnyo. Njokoza kyekyo. Nga mwagalana nnyo. Bakuwona obusatu. Okusiika ebinyomo. Kisoko kitegeeza ki? Sebo okusiika ebinyomo kitegeeza ebisiika ne bikala bulungi. Kale ng'osoose. Kumala biseera sebo. Buteefiirayo. Waliyo omulala? Bawe kitegeeza kusaasira mu bintu. Totwala bintu nga bikulu. Ndi wano tetuli mu kusiika binyomo mu kabbinkano kitegedde. Yingirawo omusajja mukulu. Akyalinayo gulama. Agulama n'ogulama. Akyalinayo gulama ne bannaffe aba Jane Cough Syrup. Muwe. Kaakati owuliriza
balungi nakwongeza linnya eno ekolagana na lubuugi. Ssebo ekolagana n'olubu lwa bbiribba. Bbiribba abakuwa obubonero busatu. Kale tweyanze enjambiriza tuulawo omusajja mukulu ate twetegekere bwino tugende mu maaso mu mbeera efaanagana bwetu. Okutiibwa o kane wu tane yi bane wa kwe kutiibwa wandiise okutiibwa atagitaddeeyo wali bakuwadde ate okusereekerera o kane wu sane lane kane lane a. Okusereekerera nedda kulula wali esooso waddewo ebbiri. Kati kino kyoba owandiika ate okuseera ngambye okuseera o kane wu sa ezanamasasana lane a busatu. Ebisoko okugenda n'ekisubi ku liiso ekisoko kitegeeza ki? Wakayima tewali kugenda mangu nga waliwo akabi akagudde nga waliwo ekikututte. Kale katugende ku kino eky'omwenda okwebaka embolera nakyo kisoko. Kwebaka nnyo. Kale naye nga kano nako tubadde tukaagalako naye kale mu bisatu kwebaka nnyo nga tozuukuka tugenze mu Gulama ne bannaffe abajja ne Coffee Syrup eddagala lyaffe eryo mulyettanire nnyo. Wuliriza mpa nakongeza linnya ekolagana n'olubu 6 malungi. Bakuwa obubonero busatu sikuzaako kigere tugenze mu bwino. Sigala waawo bwino yetaliiko nnamba buli omu oba. Kabusomba ono y'omu ku bantu abaali batindidde ddala okukola nga kampuni eno eggulo era kati nga yali etuuse ku ddaala nga yaddirira ayingiza abakozi ku mulimu, naye omukulu oli yali anywa n'asula ne mu ssogolero era ng'emirimu gyonna Kabusomba yagikola. Omumpembe Yusufu Okyomu Apuuli Ntambaazi. Bakuwa obubonero busatu kuba ogudde nnyo wali mu kusooka ate obadde otandise okutereeramu. Leero Kabusomba avudde mu kusomba ng'erinnya lye bwe liri. N'asomba n'omuyeye gw'abakozi. Eno kampuni ejja na kugwa. Gwe ate oba Kabusomba agijjuzaamu bakazi bereere mbu bakazi bwe. Naye bakuwa obubonero busatu leke 14. Lwakwogera atyo nno naye Kabusomba yali ayingiza abantu 2 bokka. Weewaawo waaliwo n'abalala 4 abaali basabye naye nga tannabayingiza. Olw'okuddiŋŋana ennyo okulimirira Kabusomba yayita yalwa edda. Muwe bonna tweyanza nnyo ebika bwe bakusongedde. Ye Kabusomba yali aluddewa kati ko Yusufu Okyomu Apuuli Ntambaazi kiyita nti ani annyiyo. Nze eggulo namulabye agenda yeesungusula. Bwe namubuuzizza nti ogubadde
bakuwe busatu tetukusalako akalala oba omwetegeke. Ennaku z'omwezi 24 lunaku lwa Mande. Nabukenya Bushira St. Peregrine Secondary School Nakatogo. Nakibuye Specioza Mbirizi Modern ewa muganange mu yagala akwagala mu biru ojja kubeera wano mu bbinkaniro. Nabulime Shanita Kibinge High School naawe ojja kubeera wano. Nabukenya Kisise Misanvu Secondary School naawe ojja kubeera wano. Ku lunaku olwokubiri Waswa Andrew Kitengeesa Secondary School ojja kubeera wano. Lukanga Achilles Lukanga Achilles siye Sekanjako Achilles Notre Dame Sekanjako Achilles ojja kubeera wano. Tujja kubeera ne Ziwa Aloysius St. Peregrine Bukenya Ronald Kijabwe. Olwo ku lunaku olwokuna tujja kubeera ne Kibuule Gonzaga Nazarene Vocational Secondary School, Lukanga Samuel tujja Kabuoko Secondary School, Nakimera Catherine St. Gerard Vocational, ne Waguma Henry St. Stephen Secondary School Kyotera. Ku lunaku olwokuna ng'ennaku z'omwezi 27 lulwadde lwa 3 27 olwokuna Kasule Joseph Africa with Love, Semakula Deogratius Centenary High School, Sewanyana Ronald Kibinge High School, Katongole James Marongo Baptist. Olwo ku lunaku olwokutaano tujja kubeera n'ababiri abagenda okulangirwa olwaleero wano. Tugaseeko Sebulime Mathias Kabale Sanje ne Lubega Dennis owa Classical Secondary School wali Enzizi. Wano tujja kutereezaawo awo wennyini. Tweyanziza nnyo, tweyanziga omulungi awuliriza. Twagala okubeebaza okuba nga tutambudde nammwe okuva wali we twatandikidde okutuuka kati. Twagala kulekera nno bw'otobadde balina amawulire mangi ate amasava era amanyuvu, naye nga twebaza nnyo bannaffe aba Global Paints. Global Paints bannaffe bano bagamba nti ffe langi twagikugukiramu musimbu bigo. Langi yaffe nnungi nnyo, tulina langi mu langi mu kala zonna, esiiga wabweru ne munda w'ebizimbe. Tulina langi ey'amazzi ate n'eyo ey'amafuta. Wano ku Global Paint tulina langi ez'enjawulo mu bika byonna: high gloss, super gloss emulsion, flat emulsion, silk vein emulsion, undercoat emulsion n'endala mpitirivu. Langi yaffe ya Global Paint esangibwa mu hardware ne supermarkets byonna ebitunda langi okwetooloola eggwanga. Bw'oba oyagala okumanya ebisingawo tusange wali Nammanve ku kitebe kyaffe ekikulu, oba otukubire ku 0772 be baffe aba Global Paints. Kigemuzi neyanziza nnyo neyanzeege olunaku olwaleero ebibuuzo bireka bibadde bigumu nnyo ebyo tubuuzizza. Tubadde neekakubirizi Davis okuva emisanvu, engero teyafunyeewo, ebisoko yafunyeewo 3, okwatula n'afunawo 3, Gulamba n'afunawo 3, Bwino n'afunawo 3, mugatte gwa bubonero buli 12. Lubyayi Derek okuva ekijjabwemi, engero teyafunyeewo, ebisoko n'afunawo 3, okwatula n'afunawo 3, Gulamba n'afunawo 3, Bwino n'afunawo 3, n'alondayo kamu, omugatte gwa bubonero buli 13. Bukenya Brian Alliance High School, engeri yafunyeewo 3, ebisoko n'afunawo 6, okwatula n'afunawo 3, Gulamba teyafunyeewo, Bwino n'afunawo 3, omugatte gwa bubonero 15. Ate Serugo Dickson, engero teyafunyeewo, ebisoko yafunyeewo 6, okwatula n'afunawo 3, Gulamba n'afunawo 3, Bwino n'afunawo 4, omugatte gwa bubonero buli 16. Olunaku olwaleero tuyisizaawo abaana 2 okuli Serugo Dickson owa Kyotera Parents n'omugatte gwa bubonero buli 16, ate ne Bukenya Brian Alliance High School n'omugatte gwa bubonero 15. Tweyanze gababbinkanye tuyimuke twesikeko mu ngalo ate nga Jesse bunkolera omulimu guli na gwonna mwebale nnyo abali tayiseemu. Tujja kuba ate tulabagana olunaku olulala. Omwambi ani omulala ayiseeko? Bukenya ne omulala? Serugo Dickson. Kati nno ku lwa bannange